Katugende kate enabweru ku kooti abasibe ba National Platform 11 abakwatibwa ennaku z'omwezi zaali 8 ogwokutaano omwaka guli oguwedde ogwa 2023 ndoza mbajjukira bulungi okuli Magala Wumalu n'abalala. Bano bakwatibwa okuva side ze Kawempe. Bakwatibwa okuva e Kawempe eyo gye babasanga gye baali babeera mu maka gaabwe ne bawambibwa nga kulaije yaliko n'amagye galumba amaka gaabwe nnyumba zaabwe kwe baali basula ne bagamba nti baali bakola bomu era nti baalina eddagala erikola bomu era Jukira waliyo okuwulunga munana bali balangiridde abanansi nti waliyo okwekalakasa sit down strike oba it was 1 million match sit down strike yaliyo nga 8 ogwokutaano omwaka gwa 2023 awo nokulaje n'agenda n'abamagye side ze Kawempe ne bakwata baganda baffe bano 11 then bali 10 then Magala Wumalu yo 11 ye bamusanga ku KCCA kubanga badde kansala ne bamuwambira ne bamutwala kati abo bulijjo babaleeta babazunza agamba banafuna bujulizi olwayo no lwakinkutwala inabweru anti kati government yereso bujulizi ngo bujulizi bwese busesa omanyi egambye nti bano 11 balina ekibinja kyabayekera bakiyita Gosulo Bobby Ahead Gosulo Bobby Ahead kibinja kyabayekera era nti kiina omuyima waakyo oba kiteekamu ssente ava mitala w'amayanja eyo mbu bamuyita Ali bagamba Ali Mawale we South Africa bagambani bagamba bamuyita Ali mbu akiteekamu ssente saabayekera kati kasotusekemu kibiina kyabayekera kikolera Bobby Wine bakita Gosulo Bobby Ahead naye ate akiteekamu essente ali bweru bamuyita Ali esaabayekera waakyo naye ate nga kiri wansi wa Bobby Wine oba nze ntegeera bwe batategeera simanyi kale kati nno obujulizi bwe buleeteddwa ku kkooti enabweru era omusango guno ne gutwalibwa ku kkooti enkulu okutandika okuwulibwa era bannaffe tebagenda kudda nabweru kati bagenda mu kkooti enkulu kutandika kuwulira musango gwa buyeekera buno obw'ekibiina kyabwe kitibwa Gosulo Bobby Ahead. Kansoke nkuwe mubaka wa Kampala Shami Malende era nga ye munnamateeka wa National Platform yabaddeyo atugambe ensonga zino biki ebivuddeyo era kyekigirira tunaasimatuka ku luno n'ekibiina ky'abayekera kya Gosulo Bobby Ahead. Abantu baffe 11 ebasindise mu kkooti enkulu eya ICD okutandika mu butongole kuba nti batandika okuwozesebwa era obujulizi bwesuubira okuba nti egenda kubesingako ebubasomedde emisango gisigadde bagamba nti baali bagezaako okwenyigira mu bikolwa eby'obutujju nti nga bakola bomu naye kisinza okutwewuunyisa nti kati buli ka gurupu konna akaakolebwa oba ka WhatsApp group konna akali mu NUP ndoza kati bagenda kafuula kabiina ka byabutujju kubanga bagambye nti egrupu gye bayita Gosulo Bobby Ahead nti ekigendererwa kyayo kyekyali ekyokukola bomu naye kiringa bonogamba nti Bobby Die Hard nako kabinja ka bomu ne Bobby Wine We Trust nako kabinja k'abakozi ba bomu egamba tulindiridde kulaba bameka be bagenda okumalira munda nabagamba nti buli ka WhatsApp group akakoleddwa kakati katwalibwenge ekibiina ekyokuba nti kibadde kiteekateeka kujja ku gavumenti feno tugamba tifenga bannamateeka wetu omuvunaanyizibwa bwaffe kulaba nti kutegeeza ggwanga nakukakasa kkooti nti ebibateekeddwako bijyetekedda bujwetegwa bwe buvunaanyizibwa waffe era tugenda kubukola waliwo ababongeddeko ababiri Bebo 11 already ababiri bavaako that story was run mujinako question no checho yes bakima bulungi on the first 11 bajjako abakyala ababiri then ne bazaako ababiri abaami Sebagala ne Sekabembe abamu ko bagamba nti babadde bacoordinatinga ne bano mukola ebintu ebyo naye ffe tugamba nti at the end of the day tugenda kuwoza omusango gwaffe era tujja kugusinga kuba tukumanyi nti bijuweteke waliyo ekibuuzo ekirala abalungi ekibuuzo kyembuuza okusinziira ku bujulizi bwe bogeddeko mu kkooti bwe balina bannayuganda obujulizi obwo
basobola okubwesigamako ku gavumenti eno engeri gye bagimanye engeri gye badde ekolamu ebintu by'ebbanga lyonna teteekawo ekintu ekimanyikiddwa nti tekiriiwo balaga obujulizi bwebulira babukwata n'abantu n'ekirala kanso boogedde nti abavunaanibwa bakkiriza nti omusango baaguzza n'okusinziira ku mbeera bannayuganda gye baalaba gye baakwatiramu abantu abo nga namu baakubwa amasasi tuyinza tutya okubeera abakakafu oba mmwe nga balooya ti ddala abantu abo bakkiriza peacefully nga tebakakkiddwa? Okusookera ddala ebireeteddwa mu kkooti katugambe nti bigambo ebigattegatte bye baagala bifuuke obujulizi mu maaso. So ensonga oba binaafuuka obujulizi oba nedda kijja kuba kisalibwawo mu kkooti enkulu. Essaawa eno bikyali bigambo ebigattegatte bye bagamba nti bagenda okufuula obujulizi. Ekyokubiri bwe bakola charge and caution statement bagamba nti bali bakkiriza ekyo tekibataasa era kkooti zizze zisalawo entakera titojja kutulugunyiza muntu mu kaduukulu omuggyeko statement ogambe ndaba yakkiriza. So ekyo tujja kukiwakanya ne ssekuwakanya mu kkooti enkulu ezo statement senga tunaakizuula nti zaabaggyibwako mu bumenyi bw'amateeka ne mu kubatulugunya ng'olere n'abamu babakubadde abbatuni tukyalina ne mu Yodi Amidu akyalina n'ekisago ku mutwe. So ezo statements already tuzikontestinga tetukkiriziganya nazo era mmanyi ffe nga bannamateeka tujja kukola omulimu omulungi nga tutuuse we tulina okuwakanyiza ebintu ebyo. Okwongerako katono, kkooti eno gye tulimu olwaleero gye tuvuddemu terina buyinza kuwulira misango gyateekebwa ku bantu baffe. Wabula kkooti enkulu ewulira emisango egy'abo abateekebwako oba abateeberezebwa okuba bakalintalo International Crimes Division yokka lyerina obuyinza. Obujulizi tebukakasibwa ku poliisi. Obujulizi kkooti enkulu yerina okubuwulira ate oyo awaaba yalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti ebyo byayogerako bituufu tekiri ku oyo avunaanibwa. Avunaanibwa wa ddembe n'okusirika n'abatunuulira obutunuulizi naye balina okukakasa nga tebaleseeyo yadde akakunkuna. Obusango buno obujweteke tugenda bumerengula nga merengula akatundutundu ka keeke mu kiseera nga kituuse ewali ekkooti erina obuyinza eya International Crimes Division. Abantu baffe babeere nga bagumu nga bagumiikiriza emisango emijweteke gimala ne gigwa bassebo ne bannyabo. Akanso ekisembayo ku bavunaanibwa tulabyeko omu ng'embeera mwali si nnungi era alemereddwa n'okumalako kkooti ng'ayimiridde ne bamuleetera entebe n'atula amanyikiddwa nga Male Sulaiman. Mutegeddeko ku mbeera ki mwali era ki ekimutadde mu mbeera eyo? Okusookera ddala tuzze entakira nga tutegeeza kkooti ku mbeera abasibe gye balimu ne gye bayisibwamu era bangi nnyo abalina ebizibu eby'amaanyi n'ebisago eby'amaanyi byetaaga n'okujjanjaba era twagendako ne ku prison nga tugezako gamba nti ne medical facilities eziriyo tezibasobozesa kuba nti bafuna obujjanjabi obulungi. So ensonga ya Male Sulaiman tugimanyiko bulungi era abasinga obungi kuliko ne mu Yodi n'abalala balina n'obulumi balina kyebakiyita internal bleeding beetaaga okufuna mangu okukeberebwa okw'abakugu nga ekizimba tekinnasamba ddagala. So ffe tugamba nti bino bye bimu ku gavumenti ya wano byetafaako nti omuntu asobola n'okukola kusingira mu kkooti ne batafaayo ne bakugamba nti leeta medical report naye nga balaba okola ki ofasa. Ebyo byemu ku byetaaga okukyusa awamu okusobola okulaba nti eggwanga litereera. Naye nga omuvunaano oyo agenda kwogerwako naye tulabe embeera oba ddala asobola okujjanjabirwayo gyali ekkolokoni oba nedda. Era eyo y'emu ku nsonga ezisobola okwesigamizibwako omuntu oyo okubeera ng'ateebwa ku bbeiro asobole okufuna obujjanjabi. Kubanga omuntu tasobola kusigala mu kaduukulu ng'oteebereza buteebereza okuba nti yazza omusango ate atuuke n'okufiirayo olw'obulwadde obutasobola kujjanjabirwayo n'embeera mbi eri mu kkomera nga Honorable bw'abagambye. Yes, today the court at Nabweru has successfully committed the 11 accused persons to the ICD, or the International Crimes Division of the High Court. And as the defense lawyers, we are ready to bat out this case. The committal papers were presented
to us, and they were served to all the accused persons. But right now, we are only waiting for the hearing date to be fixed by the ICD court, and that is where we shall prove that our clients are indeed innocent in this matter. Bwe bityo bwe bivuddeyo ennabweru bannaffe abo abakwatibwa nga 8 Ogwokutaano 2023 abateekeddwako ebisango by'obuyeekera mbu Gosulo Bobby Ahead nayo kibiina ky'abayeekera. Ki-Uganda kinyuma ate kisesa. Bobby Ahead namwe mugenda kuba kibiina ky'abayeekera, Baby Holic mugenda kuba bayeekera, Timu Kyagulanyi mugenda kuba bayeekera. Kale abyebyo ebivudde nabweru mu kooti tunalaba mu kooti enkulu emisango gyabukuuza obujulizi bwabulira gavumenti bwegambye balina bawadde emisango bagikiriza mu ekibiina ky'abayeekera Gosulo Bobby Ahead n'abateekamu ssente ali aliweeyo katubirinde asaba banongeza mukama abanguye tujja kunda matayi mweraba.